Nawulidde n'ekibiina ekigatta bannamawulire Masaka kiyinza okuba nga nakyo kiri mu kaweefube ow'okukuutira Efulumye-Mpuuga akalulu oba akadingidi kyekiri kye nakugambye nti some people are influenced directly or indirectly. So mukulu ne media yagisazeeko dda. Nkutidde kati toyina kukyerabira nti kati media yemu ku bintu ebyinfluencing ennyo kubanga ndi Canada wano naye byenjogera bannamasaka already babiwulira. UgandaEyenkya. Abedi Bwanika okufuna ku kye bayita ekitiibwa kya obwa honorable akifunidde under the formation of NUP. Agezezaako nnyo okwagala okufuuka president naye nga bw'amala okuva mu race y'obwa president taddamu kulabika paka akalulu akalala weekaddako. Naye oyo naye baatugamba nti oyo naye project ya Museveni y'omu ku balina okubeerawo okukkiriza nti akalulu kabadde free and fair kubanga bw'ayogera ekyo ng'afuna ssente ku akawunti ze wali international community engega nti olaba n'abamu ku baabadde mu lwokaano bakkiriza Museveni ddala mutuufu mukulembeze mutuufu. UgandaEyenkya. Mulokole nno nakugamba mulokole alina n'ekkanisa Musumba mulamba naye abeera mu kye tuyita mu by'obufuzi eby'ekifere omulokole. Yes. Kati Masaka egenze eyawulwayawulwamu obutundutundu kubanga akkiriza oba ogaane Masaka abakulembeze si be bagisalirawo abakulembeze ba Masaka. Masaka abagisalirawo be balonzi be bantu. UgandaEyenkya. Nze assessment gye naakakola okusinziira ku bantu bennina ku ground. Assessment gye naakakola okusinziira ku bantu bennina ku ground. Yes, abantu be Masaka obalaba. Tebaagala muntu abalyamu lukwe mu mbeera yonna. Bakuba n'abazanyi b'ebyobufuzi abasasulwa. UgandaEyenkya. Efulumye-Mpuuga ekyamakulu kyasobola okukola ekiyinza okumuweesa dignity ekisobola okumusigaza nga wakitiibwa kwekuba mu kifuba n'agamba nti mu butuufu bwe neebuuliridde nembuuza ne ku mukyala wange nembuuza ne ku mikwano gyange nembuuza ne ku baganda bange miliyoni zino 5 tezisobola kugula kitiibwa kyange. N'olw'ensonga eyo pulezidenti wange wadde approach gye yakozeseza yabadde nkyamu nange nanyigirizibwa ng'omuntu. Okay? Yes. Naye mutuufu olw'ensonga nti teri justification ya ngeri gye nsobola kufunamu ssente zino mu mateeka tekiriiyo. I'm telling you this, abantu b'emukunge bagenda kusigala nga bamwagala, ekibiina kigenda kusigala nga kimuwa respect era nsubira kijjamu we tebayita second chance. Gwe eyeetaaga of course abagenda okusigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Mbaniriza nnyo nate bassebo ne banyaba bali ku mukutu gwaffe ogwa UgandaEyenkya bali kubeera nga mutugoberera
n'okutuwa feedback obubakako bye tubaweereza ku mukutu guno. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Nyongera okwebaliza ddala okusaayo obudde bwammwe saako n'obuvunaanyizibwa okusubscribinga, okulikinga, okusharinga saako n'okusaako comments ku ebyo tubaweereza ku mukutu guno. Abali mu diaspora nyongera okubalamusaako mu ngeri ey'enjawulo n'embeebaza gyonna gye mutuusaako engalo ate ne musaayo n'akadde okubeera nga mugoberera omukutu guno. Nate olwaleero tukyagenda mu maaso ne muganda wange Aloysius Matovu Junior okuba torch mu bigenda maaso mu Parliament saako ne Uganda Parliament Exhibition egenda maaso ku mukutu ogwa X oba ogwa Twitter where social media users oba bakozesa emikutu gya social media okusinga ddala bali ku Twitter basazeewo nga engombo bwe yatandika omwaka oguwedde ya exhibition oba okulaga obutali bumativu ebigenda maaso oba ebiganye mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni eyakamalako emyaka wajinda bakati 38. Bannayuganda okuli Dr. Jim Spire Sentongo okuli Godwin Toko bannamawulire nga Agatha Tyree saako n'abalala bangi bannayuganda bennyini bakyagenda mu maaso okwe-exhibitinga the road saako the wrongdoings, the corruption, the embezzlement, the misuse of public funds, the misuse of public office ebigenda mu maaso mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda. Era nga tebataliza njuyi yonna oba side yonna nti oba opposition oba ya government bakyagenda mu maaso. Yadde nga tukyatunuulidde ku bikyagenda mu maaso mu kibiina ekya National Unity Platform ebigambibwa nti Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa yagenda mu maaso okubeera nga akwata kavuwa bukadde 5 nga bigwa wansi wa Service Award we bakidefininga engeri gye bayisa ekiwandiiko mu 22 abakulu ba commissioners abatula ku commission oba ba commissioner batuula okuli Mpuuga n'abalala aba National Resistance Movement ne basalawo beewe obukadde 4.5 nga Mpuuga yafuna 5. Program gye twasembayo okukola n'omukulu Aloysius Matovu Junior mutabani wa Mbega mujjukira byayogerako era we twakoma omukulu nali mubuuziza bino birekawo ekibiina kya National Unity Platform birekawa Mpuuga era alina kukola kibingi ebyogeddwa era njagala tweyongereyo butereevu. Omukulu Aloysius Matovu njagala ate ombuulire essaawa eno mu kulaba okukwo nga tetunagenda mu maaso okuba torch mu Uganda Parliament Exhibition twatandikira ku Mpuuga ssebo njagala ate nga tumaliriza ensonga eno oba okuwumbawumba unless otherwise wanaabayo ensonga endala eyeetaagisa okubeera ng'ekuba mu torch ku nsonga eno NUP versus Mpuuga, BobiWine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu versus Mpuuga bw'enaabaawo tujja kugireetera tujanjulire bannayuganda. Naye ne mu Uganda Parliament Exhibition tugendagenda tukube mu torch tulabe ebyogerwa the allegations ez'ensimbi omukyala Anita Mwong zaafuna the nepotism office ez'enjawulo ku Parliament ezijjuddemu abooluganda abako n'ab'emikwano nawo tugenda kujjawo tulambulule ensonga naffe twegatte ku exhibition nga bannamawulire okwongera okuba torch n'okumulisaamu ekitalo ekinene ekiraba the spotlight twongere okutegeera. Naye wano we tuli njagala ombuulire Mpuuga olowooza kiki kyalina okuzzaako era ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kyalina okuzzaako to reconcile n'okutereeza ekibiina obutalaga nti wano we tuli 2024 ekibiina kigenda kubeera nga kisajjuka kiggwewo. What should Mpuuga do right now wane NUP balina kukola ki? Mpuuga ekyamakulu kyasobola okukola ekiyinza okumuweesa dignity ekisobola okumusigaza nga wakitiibwa kwekuba mu kifuba n'agamba nti mu butuufu bwe neebuuliridde nembuuza ne ku mukyala wange nembuuza ne ku mikwano gyange nembuuza ne ku baganda bange miliyoni zino 5 tezisobola kugula kitiibwa kyange. N'olw'ensonga eyo pulezidenti wange wadde approach gye yakoseza yabadde nkyamu nange nanyigirizibwa ng'omuntu okay yes naye mutuufu olw'ensonga nti teri justification ya ngeri gye nsobola kufunamu ssente zino mu mateeka tekiriiyo. I'm telling you this, abantu b'emukunge bagenda kusigala nga
bamwagala ekibiina kigenda kusigala nga kimuwa respect era nsuubira kijjamu we tebayita second chance. Yes. Naye kati ebiriwo olwaleero omanyi Masaka, nze nzaalibwa Masaka. Yeah. Mu myaka gya 90 taata wange ye yali senior enforcement officer wa Masaka Municipal Council. 90 awo ndowooza kuva mu 89 nga taata wange ye senior enforcement officer gwandigambye nti akulira ba enforcement oba ba enforcement bonna mu Masaka. Kati Masaka mumanyi. Yes sebo. Abedi Bwanika okufuna ku kyebayita ekitiibwa kya obwa honorable akifunidde under the formation of NUP. Agezezaako nnyo okwagala okufuuka president naye nga bw'amala okuva mu race y'obwa president taddamu kulabika paka akalulu akalala wekaddako. Naye oyo naye baatugamba nti oyo naye project ya Museveni y'omu ku balina okubeerawo okukkiriza nti akalulu kabadde free and fair, kubanga bw'ayogera ekyo ng'afuna ssente ku akawunti ze wali international community engega nti olaba n'abamu ku baabadde mu lwokaano bakkiriza Museveni ddala mutuufu mukulembeze mutuufu. Kumbe oli yasasuddwa era naye ng'akimanyi. Mulokole nno nakugamba mulokole alina n'ekkanisa musumba mulamba naye abeera mu kye tuyita mu by'obufuzi eby'ekifere omulokole. Yes. Kati Masaka egenze eyawulwamu obutundutundu kubanga kkiriza obwogaane Masaka abakulembeze si be bagisalirawo abakulembeze ba Masaka. Masaka abagisalirawo be balonzi be bantu. Yes. Buli muntu eyajjira ku kadi ya NUP Masaka asobola okujjira ku kadi endala yonna nga si ya NUP ne NUP neteekayo omuntu omulala yenna e Masaka. Abalonzi abalina amaanyi okusalawo nti ono yagenda okutukiikirira bo ne basalawo. Mpuuga ayinza survivinga bwajja bwatyo oba ba BobiWine bonna nga bwe bali kati. Nze assessment gye naakakola okusinziira ku bantu bennina ku ground. Yes, abantu b'e Masaka obalaba. Tebaagala muntu abalyamu lukwe mu mbeera yonna. Bakuba n'abazanyi b'ebyobufuzi abasasulwa. Omanyi Masaka waliyo abantu nga bw'olaba full figure nga bwe wabeerawo embeera basobola okukuŋŋaanya oba okumobilizinga abantu ne bagamba twagala okuleetayo abakazi nga 50 tuleetayo abavubuka bwe bati tufune essomero bwe riti bajje bakole wano okwekalakaasa. Yes. Abo gye bali. Nawulidde n'ekibiina ekigatta bannamawulire e Masaka kiyinza okuba nga nakyo kiri mu kaweefube ow'okukuutira Mpuuga akalulu oba akadingidi kyekiri kye nakugambye nti some people are influenced directly or indirectly. So mukulu ne media gisazeeko dda. Nkutidde kati tolina kukyerabira nti kati media y'emu ku bintu ebyinfluencing ennyo kubanga ndi Canada wano naye byenjogera bannamasaka already babiwulira. Kitegeeza nti nno amaanyi ga media mangi nnyo. Abantu abamu bayitirirawo ku bululu 15,000 n'afuuka MP. Naye nze bwe njogera naawe n'abantu abatuwuliriza wano ku mukutu abatulaba oba abatuwuliriza bye twogera tubeera n'emitwalo 4.5, tubeera n'emitwalo 3, emitwalo 19, mutwalo abantu nga bali awo bawuliriza bye twogera. Yes. Ate nga bye twogera abalina essimu zino zitwandiyise sereza si bangi nnyo abasigala nga bazzaayo message yaffe mu bantu abali wali abawansi. Nze mbeera wano oli nakuweereza akameseji n'aŋŋamba nti weebale tuweereza. N'olwaleero nfunye message nga oli aŋŋamba nti mbeerako ku mukutu gwa YouTube. Yes. Weebale kutuweereza genda mu maaso n'okusomesa eggwanga. Naye
assessment jennina ngenda kuweereza screenshot naye togiteekayo naye oli yaŋŋambye nti mu butuufu kino ye Mpuuga kyeyayingiddemu teyakitegedde. Omusajja atambula naye lwaki sigikusomera no message kanginoonya gikusomere wala banyinza okuba nga njogera byansimattu nogamba matovu alimba ekikulu matovu alimba matovu omusajja alimba nnyo. Okay, nedda message eyo yabadde ku ssimu yange eri enkadde kale ate bwe naziza WhatsApp ku ssimu eno empya importinze backed up messages. Omanyi bw'oba nga oyingidde ennyumba empya kibinya ate okuyingirayo ne kasasiro. Message yadde egamba etya? Message yabadde egamba nti nze ntambula Uganda ngitambula naye abalowooza nti bagenda kulwanyisa Kyagulanyi mbasekeredde. Musajja w'amaanyi nnyo n'ewatali radio Kyagulanyi bamumanya tebamuwagira. So n'olutalo lwa bifo kyayingiramu ekyokulwanyisa kigenda mu kuba oba okitegeera. So mbadde nkugamba nti bino bye batandise okulwana jjukira mu buli lutalo wabeerawo omuwanguzi n'agenda okuwangulwa. Naye ebiseera ebimu tugenda okugenda mu lutalo nga tumaze okwepimamu ne tumanya nti ono nga bw'agenda okwaŋŋanga ng'ate ono ate mulala nnyo. Mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi nkukakasa tosobola kuluwangula nga olina ekyoja mu miro mu ngalo oba mu kamwa kizibu. Kyova olaba nti Betty Kamya yasirikidde ddala si IGG wa gavumenti. Yes, kyemali ngenda okubuuza nti IGG aliwa mu bino. Yasirise bwekye kubanga naye akimanyi nti ekifo kyalimu nakyo teyandikifunye kubanga naye mu kuwa enguzi mo. So ne IGG naye mulyake muli wanguzi kayingo. Bamuyita nfunirawa lwakuba nti alina okukola office byerina okukola ki byemulagira okukola naye mubali b'enguzi era abawi b'enguzi yabakulembera yagulako ko kadi yobwa okubeera flaga bearer wa Lubaga North mu kalulu kawalya ke yawangula ku kibiina ki nga wa NRM nga akagulako kugundi Katongole Singi n'amuwako miliyoni oba zaali 3 nga alina omuwa 2 oluvannyuma. What? Ne bamukuba akalulu era bwe bamukuba akalulu bwe yava ku bwa minisita n'alyoka agenda ku bwa IGG. Neewuunya Museveni ayinza okukwata omuntu abadde ne skando bwetyo kubanga skando eyo yali viral mu mawulire. Payment slip kalabika oba tugambe nti endagaano yalinkinga abamawulire ne bagiraba ne President Museveni n'ataswala n'alonda omuntu gw'alabye nti abadde mu buli bwanguzi n'amuwa okulwanyisa obuli bw'enguzi. Yes. Oba aba ayagala kukikola gamba nti no ono omubbi katumuwerere ddala emmundu agenda bbe bamuttireyo. Manyi Museveni musajja naye mugezi nnyo oluusi akusuulayo weesuuleyo. So kati mu exhibition eyo gye baadde boogerako ya exposinze nnyo okusingira ddala Anita Among. Yes. Naye IGG serious oyinza okulooza nti talina maaso talina matu talina kyeyagize kyeyavuddeyo kunyega nakola kutya wadde okukola statement yo negamba nti bambi ba whistleblower mwebale kuvaayo kubanga Dr. Spire is not a person who is not recognized. Yes. He is not incognito. He is not a person akolera under nga onoga nti he is anonymous.
he is a person gwosobola n'okuyita noga nti why exhibition eno gye wataddewo sooka otubuulire. Even the people who were contributing, yes, namawulire abakuukutivu abamu buyinza okugamba tosobola mutuuza mu bigambo kubanga agenda kugirayo facts. Jjukira nti nno gundi za gavumenti nga bono gamba nti ziyite auditors general report. Yeah. It is a public document, anyone who can access it. So yes, there is no way Anita Mong lwagenda okutambula a documenting ate IGG rather attorney aperani auditor general agane kufulumya kyeba mu filing it. Kati gujja kubanga ovayo justifying how did you spend 18 million in one day, how did you spend 50 million in one day. Bannange abo nabo banna Uganda. but naye Museveni banaye Museveni Mukama Katonda atusaasira atonya ebintu bino Museveni. bikulaga ki biwalabi mu exhibition matter of Uganda Parliament exhibition? What do they annotate oba bitegeeza ki gy'oli bw'obiraba? Anti kakati kyekiri kyenkuga nti nno Museveni Mukama Katonda atuwonye buwonya amutujjeko oba amutujjeko atya atukolera ekyamagero. Yagenda n'atulondera abakazi, n'aleeta prime minister mukazi, n'aleeta vice president mukazi, Yes, n'aleeta East African minister nga bonoga nti akola ku nsonga za East Africa mukazi. yes, Minister wa education gwandise minister abera super minister, senior minister, cabinet minister, atali state minister mukazi. yes, yes, n'aleeta Anita Mong mukazi. Oyinza okugamba nti ebifo 7 ebisinga okubeera eby'amaanyi mu Uganda birimu bakazi. yes, Naye okimanyi tewaliwo mukazi n'omu kwabo benjogeddeko yali avuddeyo n'aleeta ekiteeso nti abaana abawala oba abakyala abamaama bannakazadde b'eggwanga oba gwe twandiyise omwana ng'abadde muwala ng'abadde school drop out yeah, oba any program that is directed to a female joyinza okugaa nti mu kiseera abakazi bwe bakwatira oba vice president ne bakwata oba prime minister, at least baavaayo ne project eyamba abaana abagenda mu masomero okufuna pads nga za bwerere, eyo police nejja. yes, Naye bonna bakazi bamanyi obulumi abaana bwe bayitamu abakazi abawala. At least bwe banga tebasobola kukikolera abaana ba Uganda bonna bandigambye abaana abasoma. Ekyo kyenkarejinga abaana okusoma. Naye bonna bali awo babba bubbi. Bebawa sente z'amabaati babba nzibi. yes, So ne tubeera nga obuli bw'enguzi mu Uganda buviira ddala waggulu ku President Museveni. Tovula nti tasobola kulwanyisa nguzi lwaki naye agirya ng'ayita mu muganda we. Sente zonna Museveni z'abawa nga bono owulira nti no awadde abayimbi miliyoni 10 na mmeka azaayo ate naye yennyini n'asigazaako ate nga yazibawadde. Ekyo badde okimanyi? yeah, bulungi nnyo. Museveni sente z'abawa bw'abawa obuwumbi 10 naga nti abawadde obuwumbi 10 obuwumbi 2 buddayo ewuwe naye nga accountability efulumiddemu mmwe. Ekyo kitegeera? Kati ye muli w'enguzi nnamba emu. Kati bano Efulumye-Mpuuga bambi musajja wattu kano kaalidde katono nnyo, miliyoni 5 ntono nnyo. Abasajja bano abategesi b'ebivulu babawa biliyoni Musanga zaali omukulu omanyi otya nga zaali emabega yonna? Omukulu yandibanga abadde ali emabega wonna. Of course abadde alya tetuganye naye kati kye tugamba zino ezamuleetedde
akanyamberege ezo sente ntono nnyo. Okitegeera eri abagamba nti NUPS nkujabuliremu wano mangu nnyo. Ensonga zino wekitiibwa president wa NUPS yawadde ensonga 10 eziraga nti no yali leader of opposition yalibadde ateeka okukola ki okulekulira asigaze kitwandiise ekitiibwa kye. Yes sir. Oba okitegeera kati yasoose n'abuuza nti nga eyali former leader of opposition kiki ekyo ekyamaanyi ennyo kye yakola mu myaka egyo mu 2022 ekyamuweesa kye bayita service award. Yes. Gwe tugambe kiki kye yakola. Yaleeta kiteeso parliament n'ebeera ng'ekyadoptinze bantu ba NUP be baata abali mu makomera. Kiki kye yakola ekyamaanyi kye tuyinza okugamba nti kino ba ogenga latigo kyabalema. Kino bano bagundi ba Awol Ochan kyabalema. Bawafula obutu bonna baali ba leader of opposition n'ekino kyabalema. Ye musajja wattu kye yasobola okukola asobola okufunayo kano kwe bandiise service award kubanga bano aba parliament bagiise service award naye ye nga Mpuuga yagiise gratuity okubuzaabuza. Ekyo kireetera n'abantu okwebuuza nti sente y'omuwi w'omusolo bwe banga egenda mu maaso n'okulibwa ne bannaffe bano abadde balwanyisa bali abagibba olwani anaataasa. Yes. Nakugamba nti nno minutes ezalabibwako eziwandiise eza parliamentary commission kiraga nti nno sente zino zibayise person to holder. Ekitegeeza nti nno tezirina kubanga zigenda ku leader of opposition mulala yenna ajja oba yaliko. Gwe mulundi ogusoose sente zino okufuluma era nga zafulumidde ku Honorable Mpuuga. Naye nga weebuuza nti kiki ekiddako ku balala ba leader of opposition nti singa leader of opposition omulala ajja n'agamba nti ayagala biliyoni 10 banaazimuwa oba kinaava ku kalimi kaanaakozesa. Ne bagamba nti nno omukulembeze wa NUP n'agenda maaso n'agamba nti nno wano waaliwo okweyagaliza omuzungu kye yandibadde ayita conflict of interest. Era we yagiddeyo akawaayiro section 9 oba leadership code act section 9 akawaayiro namba emu akawogera ku leadership code act naga nti omukulembeze talina kwetaba mu mbeera yonna nga bono gaa yakwesiima tasobola kutula mu meeting yonna neyeegabula. That was number 3 neyeegabula. Ekitegeeza nti nno omukulu ono yali tasobola kukola ki tasobola kutula mu meeting esalawo ki ky'anaafunanga naye yennyini bwaga nti munyongere kaya munsedde lwaki bano bafuna nga ezange. Kati Mpuuga baamukozesanga akatego nga baagala okuweerako oba oliawo bali ababaka ba parliament abalala ba NRM naye nga banoonya tunaakijustifyinga tutya. By the way mu mbeera y'emu mu kuteesa sente zino wano wandibadde walina okubeerawo minister wa finance ne prime minister. This is a lot of money by my brother. Minutes ezo zennyini eza meeting eyo bwe bamuweera miliyoni 15,000 oba okitegeera nti yali tannaba nakumalako omwaka omulamba kyetwandiise gratuity omuntu we yandibadde amufunira yali tannaba kukola ki kugumalako omwaka omulamba naye abange ddala kiki ennyo ekiri awo ekiri emabega. Ensonga y'okutaano n'abuuza legality. Naga there is no law which provides for a service award. Tewaliyo teeka lyonna lyogera ku service award ku mukulembeze wa opposition mu parliament oba commissioner yenna mu parliament. Yes. Oba okitegeera. So it was illegal. Kangende kaddako nagamba nti no leader of opposition ng'ababaka ba parliament abalala bonna bafuna ze bayita salary allowances. Nejjukira nga leader of opposition salary allowance ye ebeera wagguluko ku y'abalala. Yes, afuna kibandiise extra allowances
era facilitating okusinga abalala bonna okusobola okutuukiriza emirimu gya ofiisi ye. Jukira leader of opposition abeera ne budget. Kakati wano extra service eno gye bayise service award kikiko ekimu mubasinziira okugaa nti ate ayinayo extra service gye yakola okusobola okufuna gye bayita service award eno. Kati bakugamba nti meeting eno eyayisa ssente zino yatuula nga zaake yakamala okugobwa ku commissioner wa parliament. So nga kiringa ekiraga nti waliwo ekyali kikusibwa. Kambuuze baali beekulisa kuba nti zaake baamugobye okusobola okuwewa zino ssente kuba ye teyafuna nga buno gamba naye yali commissioner mu kaseera ako. Teyafuna. Kati oyinza okugamba nti beebaza bano abaali bagobye zaake ne baweebwa akasente kiki. Kakati president wa NUP agenze n'agamba ensonga y'omunaana nti ffe nga banna NUP tubadde tuvaayo nga tugamba Museveni nti adiibuuda nnyo ssente y'omwoyo w'omusolo. Era mu manifesto ya NUP ya 2021 baavaayo ne bakiraga bulungi nnyo ku ngeri Museveni gy'adiibuudamu ssente y'omusolo. Era ne bagamba nti ffe naffe tugenda kukola ki? Tuleeta gavumenti ey'enjawulo esobola okulaba nti tuteeka ekitiibwa mu nsaasaanya y'omwoyo w'omusolo. Kakati ng'ekyo kitadde ku bbali 2017 bannayuganda baspendinga trillioni 2 ne miliyoni ne billioni 4 ku babaka ba parliament nga mu 2017 n'empuuga yalimu mu parliament eyo. Ojjukira beegabira miliyoni 42 ezaali eza jjukira Mpuuga mu 2017 yegatta ku bannayuganda abaanenya president Museveni okuwa biliyoni 6 aba URA nga bagamba mbu nosima baali bataasiza gavumenti golden handshake okufira trillion point that golden handshake. Kakati ng'obadde omu ku abo abaali bagamba nti Museveni kyeyakola kyali kibi okubawa biliyoni 6 lwaki ate gw'otwala miliyoni zino 5? So kakati era navaayo ku nsonga y'omwenda n'agamba nti ffe tulowooza nti nno ngeri gye kiri nti nno Mpuuga okugenda eyo gyali nga leader of opposition ekibiina kye kyamusindikayo. Twandibadde twebuuzibwako okumanya ku munene bw'ensonga eyo okusobola okulaba nti nno Mpuuga ng'aweebwa akasente kano at least ng'ekibiina kisobola okutegeera oba oliawo ne kinegotiatinga nakyo naye pulezidenti wa NUP ne bannakibiina nabo ensonga eno bagyekangiddeko exhibition. Kati kitegeeza nti nno Mpuuga ayinza okuba nga abadde ayina oba oliawo ye byakola emabega wa bannakibiina bano nga bano tebabitegeera. Ensonga ey'ekumi president yagambye nti tukimanyi nti omuntu bw'abanga afunye ssente oba akasente nga kano wabeerawo embeera ya mpankuwe. Ne beebuuza nti Mpuuga ng'afuna miliyoni zino 5 ye kiki kye yawaddeyo eri abo abaazimuwadde? Golooza tekyandibadde kya buntu bulamu? Nakkiriza n'alekulira honorably. Ezo z'ensonga 10 siziwadde mu bujjuvu bwazo kubanga bigambo bingi nnyo naye mbitadde mu mbeera enyangu omuntu wa Uganda asobola okukola ki? Okubitegeereramu. Omuntu ayinza okwebuuza mu Aimatovu abakulu bagenda okulonda Mathias Mpuuga baali ku kibaali balabawa baali tebakoze due diligence kumutegeera baali tebamumanyi. Baali bamumanyi naye ye yali akira ku banna abalala bewandiise senior mu bisinga obungi. Ye yali akira omanyi emmotoka esobola okukola akabenje nga badriver mulimu nga bana ne babuuza lwaki musiraamu gwe mwawadde emmotoka? Oli n'akugamba nti anti musiraamu tanywa mwenge.
Okitegeera musiraamu ayinza okuba tanywa omwenge naye nga yabadde alina eddagala lyeyamize eryamuleetedde kamunguluze n'abeera nga yasimagiddemu naye nga ate waliyo omulala atanywa mwenge naye nga bamutyako kimu nti bw'anywa omwenge aba tawuliriza ne bw'omugamba akendeeza omuliro. Kati mu mbeera eyo yagamba nti Mpuuga tapapa, Mpuuga mwegendereza, Mpuuga alina obukulembeze mu ye, alina embala eyo, nze nsuubira mu kkowa eryo. Oba ne mu kyewandiisa okuloobinga oba okunegotiatinga kuba buli wobeera nga weeyagaliza ekifo olina n'okuleeta kitwandiisa ebisaanyizo ebikusaanyiza ekifo ekyo. Oba oli awo ku bonna kubanza eyo meeting saagirimu naye ate era nyina bye nasomodde. Waliwo olukiiko olutudde ku kitebe sirubaddemu naye nina enswera zange ezigenda zirondoola. Bwe kiba nga kituufu ddala Mpuuga tannafuna ssente zino nga bw'agamba nti tannazifuna. Yes. Ekibiina kiri mu kuteekateeka ebintu biringa 2 oba 3. Ekisooka okuyimiriza ssente ezo zireme genda zireme kumuwa mikono gya Mpuuga mu line ya lead of opposition mu line ya lead of opposition singa omuntu sekinoomu. Ekyokubiri waliwo ne possibility ey'okugenda mu kkooti oba oli awo etaputa ssemateeka etapute ku nsonga eno kubanga erabika esusse entegeera y'abantu. Eyo nayo possibility eyinza okuba nga weeri. Okay. Ekyo ng'okitadde ku bbali ababaka ba palamenti bangi nakugambye abali mu NUP abakolera Museveni. Nkugambye nga 27 omwezi ogwa Desemba omwaka 2020 ababaka abaali ewa Museveni erwa Kitula njabba kubuulira nkyalinze lisiti eyo. Ngenda kuwa lisiti naye ogenda kwewuunya ate ekiseera kituuka ogambe nti naye seewuunya mu kaseera kano ke tulimu nga tewali kyenneewuunya. Era ojja kugamba n'oyo naye lwaki mulwanyisa baganda bannammwe n'oyo naye era naye mumwonoona. Kati ababaka ba palamenti batuuse okukolayo ku mirimu emirala bave mu palamenti bakoleyo ku mirimu emirala egitali gya kukiikirira abantu kuba kati okukiikirira abantu ababaka ba palamenti baagufuulira ddala mulimo. Oba ontegeera kyenkunyonyola? Yes. Tulina programs zetugenda okukola mu maaso awo. Tusuubiza abantu programs nnyingi. Ninayo programu egenda okujja ettaka ly'e Kanani. Okimanyi nti Pentagon tesobola kuzimbibwa ettaka eryo liriko enkaayana naye ng'ekyo kyankiso nnyo. Bye tulimu byakuzannya tegenda. Okimanyi nti waliwo bannannyini ettaka abasuuka famire 2 ku ttaka eryo. Waliwo Musumba olaba wano we baazimba Gondi, olaba wano we baazimba bagiyita batya arena ki eri wano ensambya Arena Mall. Eri ettaka eryo baalifererako omusumba omu mu Kampala awo oba baamubbako obuwumbi 3 oba baamubbako miliyoni 3. I don't know the amount naye nga it was a lot of money. Agenda okukitegeera nti baamuguza mpewo ng'ategedde nti eyo ploti ya Museveni agenda kuzimba wa arena ng'ate takyalina kyakkola. Mukugambe Musumba kyoyo se Musumba ali awo ku 3 ayitawo ku 3 ku 2 ku 2
Asone yakazimba church. Ahaliwo oyo. Wali gwebuze musumba kyayinza okuba bamu bakondooza obuwumbi busatu. Siri billion. Oba wa Makerere Kavule. Ye Makerere Kavule. Makerere Kavule ono wa TV ne radio. Makerere Kavule. Yeyita omugezi. Yafuna y'abagezi. Wabula yagudde mafere ogwo sigwe gusoose. Bafezo. Okumanya baamukuba yatya n'okukyogera ku kubanga omanyi nga banoga nti surprise agenda kwanjulira abagundi atejjukira awo tewabaddeeyo nnyo makanisa g'abalokole ensambi awo okuleka eri ate ensambi eri wansi ate waali wagazi nnyo ng'abaze naye baamukuba biliyoni 3 n'asirika n'atanyegana kunyega nti banzibye oba yakikwasaganya atya Mukama y'amanyi. Kyovula nti abasajja batuuka ekiseera ne bayiiya ng'ayagala kuzzaawo ssente nga ziri zigenze takyalina bwazikomyawo nga service zirina okutabuka. Kati omusajja naye baamufera. Bakugamba famire nawulidde erinnya baliyitaani oba bamuyita Batalingaya. Yes, Batalingaya. Batalingaya ettaka eryo yalinako ettaka. In fact, olaba wano ng'okkirira Makerere nga ku Inamani, yes. Waliwo awo hostel ey'amaanyi ennyo oba bagiyita Olympia oba Olympus. Simanyi. Kati nannyini ettaka eryo era nalyo baali babubbi eryo ettaka. Kati be babbako ettaka eryo ettaka eryo erya Olympus. Era yabba ettaka lya Olympus. Era ye yabba part of the other land eya Kanani okuli Kanani. Lwakuba nti naye mukubba ayina baamanyi nti bano ddala be bannannyini naye ate nga bo balinako eko oba ziringa 3 be bano basitunda nze bampa buwi situnda. Kati ne programu eyo gerindako already data yenna mulina eyo ng'egenda kunyuma. Data yenna mulina nawulirako nti ogenda mu live nze nandyagadde ogikola nga toliwo lwa nsonga oluusi ebintu byange obitemamu. Ate tolimba naawe. Sebo sina byentema. Omuntu bw'akola naawe leka kubeera nga bujingo gendako mu live. Omukutu ogutulekere tukanye Isaac 1K jali tulina muganda wange Mutebi tugukwatemu omwezi ogwo ogenda omuleko tolina gye bakuzaala. Kansaba abantu batereko comment abagala ngendeko muri busabo oyagala ikimukuba ekintu nga nvuddewo nga siriko so nga ndiko mu live. Ngenda mukubirayo episodes nga 3 nga nina n'amaloboozi ag'abantu abo be babbako ettaka eryo ojja kutya. Lindako ettaka oleeta episode 3 kinaasinziira kamala okutematema ebintu byange wano. Ettaka liriko enkaayana. Yes, ery'e Kanani. Ate tosobola kuzimba. Jjukira oli baamuguza eka 8 n'ekitundu. Eka ziri 8 ndoza 8 awo. Naye teziwera ze baamuguza nenanyini ttaka lennyini yamuguza akimanyi nti taziweza 8 n'ekitundu. Yayinza okuba nga ayinako acres nga 5. Mwami matofu. Guno omwezi ng'onaaba mulalamu. Kansembyeyo omusajja ono gwe bayita Salvador Idring Salvador. Yes. Naye ndowooza kansooke mpe okulabula bwe nti bannange okuggyako Museveni azini okulwanyisa Museveni si lutalo lwa Kyagulanyi yekka. Yes. Wabula lutalo lwa buli muntu anyigirizibwa mu mbeera yonna. Okuggyako Museveni si struggle y'Abaganda wabula struggle y'Abannayuganda. Abanyigiriza. Omuntu yenna
akuutira Museveni akadingidi abanga eyenyumiriza mu kutuluda, abanga eyenyumiriza mu kusiba bannayuganda, abanga eyenyumiriza mu bwavu bannayuganda bwe batubiddemu, abanga eyenyumiriza mu mbeera embi mu malwaliro n'amasomero abaana ba Uganda n'abantu ba Uganda bye bawangaaliramu. Omuntu yenna ajjayo obwanga ng'abwolekeza Kyagulanyi azuukusizza abantu nti olwaleero omuntu ategeera ensonga lwaki nina okulonda yoyo omulabe wa Uganda namba emu. Muganda wange Wamala, nze ndi ku mawanga. Yes. Naye bwe mba nga ndi wano e Canada n'ensanga omuntu awagira Museveni, sikayana naye nvaawo obuvi kuba mmanya nti oyo mulalu. Leka nawe okuwagira Museveni oba mulalu. Ng'oli ku nsi, ng'oli ku mawanga. Buli ali ku mawanga awagira Museveni mulalu. Omuwagire wenyumirize mu bukulembeze obulungi bw'ataddewo. Abali ku mawanga muyinza okuwagira Museveni. Akantu ka Salvador kankoze bulungi ne kajja nga gyali nga naawe omukyala gyali nga gy'oli. Sooka ogampe, sooka ogatuwe ssebo. Yataddeyo ng'awaana Museveni n'obukulembeze bwe era ng'alinga agamba nti abo bonna abandyagadde okumujja mu bukulembeze banoone ku vvu oba oliawo. Nengamba Salvador nga yeerabira mangu. Kati ate Kakwenza n'agenda amala eggobe mu kibya n'amujjukiza nti munnange nno ggwe mukyalawo ali Canada yasaba ki bubuddamu. Nenga kituufu. It is true. Yeah? Mukyala wa Salvador ali Canada one. It is not news. Omukulu aliena atinkiza MK biki. Singa mukyala wa Salvador yajja wane Canada nga baamugulira ennyumba n'ogamba nti kale yazze ne kye bayita permanent residence, nze sandi mubaddeko na buzibu nandi mugambye buli muntu ayina eddembe okukola ki okwogera nga bw'aba yagadde. Yes sir. Naye ali wano nga munoonyi wa bubuddamu nga matovu waali, ali wano nga abaana abalala gwe muganda wange wano waliwo abaana be baakuba ebiso va mu bino by'ogamba nti no story enjingirire nga baamukuba ebiso. Waliwo abaana be baasikamu enjala, waliwo abaana be baatemako obugere, waliwo abaana be baayokya muganda wange. Kati Salvador kye yakoze takimanyi nti kikuba ne embeera mukyala we gy'alimu eno e Canada. Kubanga omuntu yenna kasita atuuka wano e Canada aweebwa kyewandiise protection, kubanga dembe liri muweebwa declaration eyakolebwa conversion eri abanoonyi b'obubuddamu. Yenna kabeere ekkonyi ng'atuuse wano basobola okusooka omuprotectinga, then n'atuuka mu kooti. Bw'atuuka mu kooti, abasajja bano oba abakazi bano oba gavumenti ya wano ekola kye bayita okunoonyerezaako, bakukolako background check okumanya nti omuntu ono ayagala obubuddamu nga tannaba kujja wano abadde abeerawa, abadde akola ki, abadde yeeyisa atya, ayinayo criminal background, biki ebimwogerwako. Ebyo byonna babikola okusobola okuwa kiwandiise obukuumi obutuufu kubanga buba weetaaga. Naye omuntu yenna avaayo ng'ayagala kulaga nti Museveni eyalwanyisa Kyagulanyi n'amulemerera, ye yagenda okumulwanyisiza nga ayita mu kudemoralizinga abantu abali mu struggle, kukakasa buli omu ajja kufuna kye bagiyita dose. Buli omu ajja kufuna dose ye. Salvador yafunye yiye era nabirabye mbu yajingirira empapula biki ebimu bya NASA.
nze ebyo sijja biyingira mu lw'ensonga nti omukazi ali innocent. Ebiseera ebisinga ffe bye tukola abantu ng'abasajja bituukirira ku baana baffe, bituukirira ku bakyala baffe. Oba ontegeera muganda wange? Yes. Naye kati omukazi ali innocent, kati nawulidde alina okujja n'abaana, nawulidde abaana bagamba ayagala akole ki, ayagala ajje n'abaana abaleke eno, abaana nabo bafune obubuddamu. Gwokimanyi nti nno bayinza n'omulemesa okuyingira Canada because of that. Anti muno yasazeewo okuwaana mwami Museveni ate ki ekimufulumya? Aba afulumira ki? Bintu biri bulungi. Mwayina showa ne Canada. Salvador mwayina showa ne Canada. Wenawulidde. Obadde oteesa otya? Munoonya okunyigira abantu nti abantu b'ebweru tebaagala abantu bavudde mu nsi yaabwe. Sijja kulimba. Omukulu atugamba eggwanga buli kimu kiri bulungi. Kakati ate omukyala obuddamu aba anoonya bwaki. Bannange anaatuleetera nabo okwogera ebintu bye tutayogedde. Mulaba buli kaseera awaana. Kuwulire muganda wange, kibi nnyo. Nakugamba ssente za Museveni. Omuntu alya ssente za Museveni abanga alinnye mu mpitambi. Yo mukulu nga tanyega talina kyaddamu amukutawaluma bannange. Yo mulembe guno social media. Guno mulembe mulala nnyo. Omukulu adifendinga naye ku luno baamukutte katulabe bw'anajja Canada. Ekyo simanyi oba tekirimu affecting ku byabadde agoba bannange. Blood wange guno omulembe mulala nnyo. Gunoonyereza. Tebanyega, tebakufaako. Bakuleka n'ojjayo obwala. Kola nsobi. N'ojjayo obwala bwo bulungi nnyo. Ne balyoka bakuleetera. Ate baleeta facts. Baleeta mazima. Baleeta mazima. Wamala. Baleeta mazima abaana bano bakola research. Omukulu tanana wazuganya tanana kyayanukula. Ate kati ayanukula ekimusajja watu. Omanyi omusajja kasita okwata ku famire ye oba oleesa obuzibu. Naddala ng'oyogera bituufu. Kati mukyala wayinza omuweeza message n'amugana naye hani. Ddala kati kiki why? Wayogedde byaki? Wayogedde byaki? Do you know what you're bringing me here? Lawyer wayinza n'okuva mu musango gwo naga nti why? Sijja kusobola. Nakuwa ensonga n'onoonya lawyer omulala. In brief, Salvador kyamulidde. Nakugamba waliwo ekiseera nga bw'oyogera ku bujingo buli muntu ng'akwambalira. Naye olwaliro bw'omwogerako buli muntu agamba koonera ddala ku mutwe. Akaseera kano bw'oyogera ku muntu akulembedde struggle y'okununula bannayuganda buli muntu akulaba nga gw'omulabe wa Uganda nnamba emu. Kyebakola beegatta ne bagamba nti ono katumugye mu kkubo lyaffe ffe tutwale mu maaso struggle. Omukulu ekintu kyamulidde asirise wadde ne response ne ngamba yi Salvador ng'abadde ayogeza maanyi oluzungu n'alugjayo naki. Agenda kutandika kwogera lukyoli. Atakuumira mpeera kunkuumire mwami Matovu. Tukwatagana olundi. Genda ofeffette kangende kantegeke leave yange ssebo naye eyo tebadde first leave. Oyinza okuwalirizibwako ak'olumu okugendako mu first leave. Waliwo ensonga ezirina okumalirizibwa. Ate nga bw'onoobeerawo oyinza okulemesa okunoonyereza okugenda mu maaso obulungi. Kale
leka njogere n'abagoberezi baffe ekyo baba bakkiriza ngendeko mu live nze ate ani agaana ya mwezi gwerindako bagenda nakwebuuza nye nabijje bino ng'ofeffese eyo nno naye eyo nga mboozi ate ebyuma tulina bipya mulembe tuli ku 2024 onombuulira ebyuma olina ekyogaba osobola okukola buli kimu ng'oli eyo kati olaba naketta nemanya nti Richard tebaamukuba masasi gwe amasasi 10 okukuba emmotoka yonna yandibadde ng'eringa ennyama gye batemeddemu omanyi bukya mukulu ennaku zino akyatuvuma mbuubi ekintu ekyo kyamuluma okola otya analysis nti omukulu teyakubwa amasasi kimuluma naye naye alimba ye firimu zalaba be bakubya amasasi bafaanana nga ye atakumbira mpeera kunkuumira ssebo UgandaEyenkya